Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim. Nurullahi al-Mustafa. All praises are due to Allah. Era matendo ebbanga lyonna tugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo nno nannyini buyinza. Tetukowa kumutendereza, tetukowa kumwebaza, tetukowa kumusaba kubanga ali omu era ye nannyini buyinza eyatutonda alina programu zaffe era tutandikira ku programu ze. Allah subhanahu wa ta'ala twongera okumwebaza olw'okuba nti atuwadde omukisa nate n'atwongerako akadakiika n'atwongera omwaka omulala. Twakoma okuwuliziganya mu mwaka 2022. Olwaleero tuli basanyufu okuba nti twayingiridde omwaka omuzungu omwaka 2023. Mwana ate ekigambo ekyo kyakwebaza era tuweereza okutendereza eri Allah. Nera abakola shukuru twandibadde tuzikola. Ennaku zino Allah z'aba atwongedde okubanga tutereeza, okubanga twenenya, okubanga twekebera ne tubanga oba eri awo ebisobye ebibadde bitulemeredde mu mwaka guno oguyiseeko ate tuteeka enniya ne tuleeta enniya okuba nti tutereeza mu mwaka guno gwe twayingidde. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ye ey'ekitiibwa alayira omulembe agamba nti bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala basoma ekitabo kye ekyasembayo eri abantu. Qur'ani eyo si y'abasiraamu bokka. Qur'ani Allah yagiweereza eri abantu ffenna. Era kye kitabo Allah kye yasembayo okuweereza, tagenda kuddamu kuweereza muntu kitabo. Allah atugamba mu ssuura eyo gye tuyita suratul asr ng'atugamba nti mu linnya lye era ayogera mu linnya lye obw'ekisa ekingi. Allah subhanahu wa ta'ala owekisa ekingi nti wal asr ndayidde omulembe innal insana lafi khusr nti mazima ddala omwana Adamu oba omuntu ali mu kufaafaagana, ali mu kuggwaawo, ali mu kuggwerera, ali mu mutawaana. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, okujjako abo abalonzeewo obukkiriza, okujjako abo abakkiriza oba oli awo tunaagenda tubatunuulirako ebitendera Allah mu kitabo ekyo abimenyaamenya n'atubuulira omukkiriza yaani. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, nti n'abo wa amilu salihati abakola emirimu emirungi nga bagenderedde, nga batereeza emitima gyabwe, ebifuba byabwe, ebiyungo byabwe, obwongo bwabwe okukola emirimu emirungi. Emirimu emirungi gyegyo Allah gy'asiima. Emirimu emirungi gyegyo egigatta ku bannaffe nga tubongerako oba oliawo nga tubongera okubatereereza embeera zaabwe. Illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi, nga balaalirigana amazima, nga balonda okutambulira ku mazima. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, ng'era balonda okugumiikiriza. Omuntu yenna yatandika omwaka gwe tumazeeko nga teyalonda kuba mukkiriza. Obukkiriza bwa mirundi mingi. Tulina abantu nga bali mu madiini ag'enjawulo nga bayita abakkiriza. Obukkiriza twagala okubwanguya nga tubuvuunula nti omukkiriza y'oyo alagirwa okukola ekintu nakkirizo kikola. Emirundi egisinga omukkiriza tabuuza nnyo bibuuzo, tateekamu nnyo science, tateeka nnyo investigation, takonferensinga ku nsonga Allah ze yamugamba okukola. Olwaleero munnange gwali atulaba olwaleero ng'otugoberera. Allah subhanahu wa ta'ala alina ebintu bye yalagira ng'obimanyi, alina ebintu bye yagamba ng'obimanyi. Naye bw'obiwulira nga babyogera mu masjid oba nga babyogera mu bitabo nga babyogera mu vidiyo n'ewalala gy'osomera, mu bwongo bwo kiki ekijja? Osooka kukiteesaako,
osooka kuleeta bibuuzo, osooka kukuba masimu nti wamma kino kiri kitya, osooka kukiwamu budde nti kamala okwetegereza, oba okkiririzaawo. Obukkiriza kirimu obugonvu, kirimu okugonda, kirimu okuteeka mu nkola. Watawaasaw bilhaqqi, okuba nti mu mwaka oguyise walonda okuba ow'amazima. Twesanze ng'embeera ze tuwangaaliramu olwaleero mu butuufu omuntu okutambulira ku mazima kikalubye. Olwaleero okuwangaala nga toyenda nga oyina munno naye nga toyina bokukuta nabo, kubanga ago mazima. Nina gbo bwekka era nga ddala olina ye yekka. Mbalina babiri era nga bali babiri. Bw'oba watuusa ku bana era nga bali bana. Otambulira ku mazima ago, abakyala bo nga bali bana full stop. Bw'obanga ogambye nti ojja kubeera ewantu tigundi tusisinkane mu kifo gundi ne bwe gundi, ono obeerawo. Amazima okugatambulirako mu mwaka guno oguyise 2022 gayina engeri gye gakukosezzaamu mu nkolaganayo ne bantu banno. Kubanga mu butuufu tuba tuwangaala ne bannaffe. Emirundi omuntu gy'abadde naawe nga wa mazima ng'atambulira ku kigambo ekyo kyayogedde, mu lw'olumu nno kiba nno kikaluba n'okukaluba, omuntu ayinza okugamba nti ekyo sijja kikola, n'osooka n'omunyiigira oba n'osooka n'omutwala bulala. Naye bw'ozuula nti mu butakikolwa kye, mu kugaana okukikola kyali kya mazima, kiyina kikukyusaamu mu ndowooza yo. Olwaleero tulina embeera ey'okukolagana wakati w'omwana omulenzi n'omuwala. Musajja gwe alina omuwala ng'oyagala kumuwasa, oli w'amazima nti togenda kumukozesa nga tonnaba kumuwasa. Tulina olwaleero embeera ze tugenda nti gatulaba, oli n'ayingira mu bulamu bw'omuntu n'amusuubiza okumuwasa oba okumufumbirwa, ennaku ziba zitambula awo ate ne yeekuba. Ne bateekateeka ekidaala ne bayita n'abantu, mwana watte omulenzi n'atajja. Oba omuwala baba batambudde alidde n'ebintu by'omulenzi ono nga biwerako, munnange n'akola ki? N'atuuka awo ebulayo ba mwezi n'abula oba essimu n'agijjako. Mukama waffe, mukwano gwaffe atulaba. Okutambulira ku mazima nga Allah bwe yagatulaamira mu ssuura eyo kirina kye kikugasseeko, kirina bye kikufiirizza, oyina by'okifunyeemu. So tugamba nti okulamira, Allah yatulaamira okutambulira ku mazima ate n'atugamba tugumiikirize. Relationships zino ze twogerako olwaleero, enkolagana yaffe n'abantu bonna gye tuli basanga ebule n'ebwe ya Magharibi wal Masharik, abantu beetaaga okubagumiikiriza. Kaabe mukamawo, kaabe taatawo, kaabe maamawo, kaabe mukwano gwo, kaabe muliraanwawo, abantu bonna mu biti bye balimu beetaaga okubagumiikiriza. Lwaki tugumiikiriza abantu bannaffe? Gwe kennyini oliko emitawaana gyo. Oli muyombi, oli muvumi, otunula bubi, owewula, oŋoola, waliwo okuziimuula n'ebirala. Bakugamba n'osirika, bakugamba n'oddamu bubi, bakugamba n'onyooma, n'ogaana, n'ojeema. Buli omu aliko emitawaana gye ng'omuntu, nga nange ayogera olwaleero nina emitawaana. Naye bwe mbanga nina emitawaana gyange, kiki ekiŋŋaana okugumiikiriza muntu munnange obw'abanga alina omutawaana oba oliawo gwanjolesezza oba gwankozeeko? Tuzudde nti okuwangaala obulungi n'abantu, okuba nga tukuuma emikwano emiwanvu, tulina okuba nga tugumiikirizigana, n'obeera nga munno omuwaayo kye tuyita benefit of doubt. Amannya gange nze Zaitun Kakyaama, gasigadde ge gamu omwaka guno, era ndi mukyala musomesa, ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala kansula, ate nga ama life coach. Nnyumirwa nnyo okwogera ku mbeera ez'enkolagana yaffe n'abantu bannaffe oba enkolagana ez'enjawulo. Tuli ku mukutu ogwa Twahirah Islamic Center. Tubeebaza abamazeeko omwaka naffe nga mugoberera, nga mulaba bye tusomesa oba bye twejjukanya nabyo, ne mubisiima, ne munyiga akagala ako, ate ne mubigabanako ne bannammwe, ne munyiga akagambo ako ka share. Omanyi omwaka guno gwe tuyiseemu ate nze gwanjigiriza nnyo nti ate okugabana n'abantu kulimu ebyengera biyitirivu.
buli lwofuna ekintu ekirungi n'okigamba ku munno tomanyi binene byogenda kufuna. Buli lwolaba ensonga ennungi magezi kintu kyakukozesa motoka ttaka ddagala n'obuulira ku munno olina emirembe gy'ofuna ate ogenda owewulira banno ku bulamu bwabwe. Ate nina obukakafu nti Allah subhanahu wa ta'ala asiima abantu abo abagabana ne bannaabwe. So tolaba kintu kino kye tuliko, tolaba mukutu guno n'otagabana na banno. Era tusaba Allah ow'ekitiibwa abasiime. Twabakubiriza omwaka ogwo nga guggwa ne tubagamba nti Twahirah mukutu gwavaayo nga gwagala okugabana naffe irimu nga gwagala tugabane naffe okusoma okw'enjawulo. Naye Twahirah era erina ebintu bye yeetaaga. Mukutu gukyali muto, tetwagala gubeere muto kumala myaka 6 myaka 5. Twagala gwetongole, gufune ebyuma ebikola, gufune office oba oli awezisemberedde Kampala, gubeere nga gusobola nga gwina studio gye tutuuliramu ne tukola ebintu bino ne bibeera nga bitambula bulungi. So essimu mu mukutu mweziri, funa obudde oweerezeeko akasente. Era omwaka guno nga gutandika osobola okuleeta eniya n'ogamba nti ze Twahirah ku musaala gwange njagibwangako percentage bweti. Nkakasa bulungi nti eyo sadakatul jaariya, kubanga mu bimu Allah byatugamba ebigenda okubanga bituyamba mu kabbuli eyo yeirimu gye wasomesa abantu ne bagikolerako. Oyinza okubanga ebigambo nze byenjogera olwaleero gwe singa oba bisponsoringa n'oteekamu akakasente gwe bituukako n'akolerako tomanyi kisobola kuva mu ekyo. Ate jjukira tuli mu nkolagana, mulimu n'abaana, mulimu n'abazzukulu. Maama bw'awulira akantu olwaliro nga nkogera n'akakozesa n'akatwala ku mwana we n'akatwala ku mutabani we ate nabo ne bazaala ate nabo ne basomesa, olaba nti tugenda kubanga tufunamu nnyo. So Twahirah yeetaaga obuwagizi bwo ng'olaba ebintu bino bye twogerako ate ng'osapootinga mu ngeri ez'enjawulo. Olwaleero nga tumaze okwanjuluza kiki kye twagala okutunuulira olwaleero. Twagala okwekenneenya abaffe obudde, ebiseera, emirembe oba omulembe kikulu mu nkolagana yaffe. Is time important in relationships? Njagala osiriikirire. Olina by'ofiiriddwa ng'obudde bukuyiseeko. Olina by'ofiiriddwa ng'ogenza obyongerayo nja bifuna ne bikola ng'olwaliro oba oliawo tokyasobola kubikola. Osobola okuba nga walina akawala kewalaba mu senior 6 vacation oba mu university n'okalaba ne kakusanyusa naye n'obeerawo n'olemwa okukagamba, oba oyitawo n'okasanga nkakutte abaana abalongo. Kiki ky'ofunamu awo? Ofunamu okwejjusa nti kale singa nakozesa omukisa guli. Abasiraamu tetutambulira nnyo ku kigambo singa, naye ng'era omuntu waliwo akajja. Olina banno nga wasoma nabo, nga wali nabo mu klaasi, olina wewagayaala ng'olwaliro banno balina kye baafuuka, ng'oyinza n'okuba wali obasinga mu klaasi, naye nga olina wewagayaala, olina weweebaka ng'olina okuba ng'otunula, olina wootaasoma ng'olina okusoma, olina homework gw'otaakola. Ddala ebiseera, obudde, a second, minute, day, week, month, year, is it important? Bikulu mu kukolagana ne bannaffe, bikulu mu bufumbo bwaffe, bikulu mu maka gaffe. Oba oli awo singa tukiteekako omwoyo naddala mu budde buno nga tutandika omwaka 2023. It is a Gregorian year, it is 2023. Ebintu ebisinga bye tukolerako olwaleero bitambulira ku ekyo emyaka. Omulimu bagukuwa, bakusasula Julaayi aweddeko, tebakusasula nga Muharram aweddeko. Olwaleero abantu bateekateeka embaga zaabwe emikolo gyabwe egy'enjawulo. Bw'oba oli mu bizinesi ya mikolo era omuntu akugamba nti wange badde njagala ontimbire mu mwezi ga February nga Valentine yakagwa. Ebintu ebyo mu nsi ebiri ffe tuyinza okuba nga tetufuga tetujanjawaza Valentine, naye gwe mu lunaku olwo, for example lunaku bagamba lwabaagalana, gwe osobola kukola ki ng'omusiraamu? Osobola kukola ki? Eyo break bweri osobola kugikola muki? Olwaliro nabagambye nti ndi counselor, mumanyi nti va mu PAM professional counselors. Olwaliro tuteekateeka event gye twakamaliriza tubeera nayo mu December. Event tugiyita the annual Muslim couples retreat.
tuvaawo n'abafumbo omwami n'omukyala ne tugenda mu December nga ggwako either nga 25 ye Christmas nno olunaku lwa Christmas ku kkubo tekubaako mmotoka yadde era tutambula bulungi nga tuseeya buseeyeya nga tuli mu kwagalana kwaffe olaba nti bwe twali tuteekateeka annual Muslim couples retreat mwana wa tate twagisetinga ng'etambulira ku Christmas. So ebiseera bino nga bwe biri buli omu ng'abivvuunula nga bw'ayagala gwe mu mukwano gwo ba mu bufumbo bwo obivvuunula otya bigenda kuyamba bitya. Today is January. Today is the 6th of January. 5th, 6th January. Kitegeeza ki mu bulamu bwo? Oyina diary? Do you have a diary of this year? Wagifunye? Abange diary zo bazikolera baki? Abasiraamu tetubeera na diary. Fere twetaaga kukeera ku makya n'owandiika nti olwaleero njagala nsaale duha, njagala nsome essuura zange bwe ziti, oba njagala ntule mu kitabo kya Mungu nsomemu peegi zange bbiri. Tetukyetaaga kiwandiika. Olowooza nti abafumbo ababiri tebeetaaga kuwandiika nti okugeza bwe tuba twazadde omwana mu mwezi ogw'ekkumi tusobola okuleeta eniya ne tugamba nti atujja kuzzaako nga kuyiseeko emyaka ebiri. Emyaka egyo ebiri okuva mu mwezi ogw'ekkumi giri mu mwezi ki? So that tuleme kubeera nga tuzaala abaana unconsciously. Tuleme kubeera nga tuzaala abaana kugamba nga balina engeri gye bajjamu nga tetubeeteekereteekedde. Olwaliro mukyala munnange ali mukundaba. Tomanyi nti sayiko yaffe era etambuliramu egyo emyezi. Gwe tokimanyi nti bw'obanga period yo etandise olwaliro nga 5. Olina okuba nga olina ennaku z'obala era mu January muno obeere nga mu March period yo olina bw'ogisuubira. Kikwetaagisa okuggyayo kalenda eyo n'omaakinga nti nsuubira okuba nga periods zange nzizzeemu wano. Obeere nga bw'oba oyagala okusoma Qur'ani yo olina omanye nti ennaku zino bwe ziba nsoma ate period bwe beetuusa ate kati Qur'ani nja kuba ngitadde nga sigikwatako. Kiyina engeri gye kikukosaamu. Abaffe singa oba oyagala kuzaala omanye ennaku zo ovulating amaggi bwe lijjira ne liba nga lirungi ejjibwa lw'ejjibwa libeerera nga ddungi nga singa lisisinkana ne ssemusajja oli bw'aba nga naye aweereza eggi lye ne tuba nga tusobola okufuna omwana omulungi. Do you know when your egg is ready for conception? Ovulation period yo gimanyi. Yabange okimanyi nti mu sayiko yaffe omwo mulimu ebiraga nti weetaaga okubeera n'omwami wo. Ye mwami gwe kikwetaagisa okumanya sayiko ya mukyala wo. Kubanga mu nnaku ezo ez'omwezi ennaku 24 eziri 21 paka ku nnaku 28 tulinamu ennaku omukyala waabeeranga mulungi okubeera naye. Abafumbo ng'omubiri mwetaavu, ng'omubiri guli ready, nga ebiguliko byonna byetaaga okubeera naawe. Ale na munnange ennaku ezo kankubule teziba nnyingi, zitera n'obutasukka lunaku lumu. Abakyala balina olunaku lumu lwe beetaaga ng'ensolo bwe ziri nti ente esala n'omukyala ng'omuntu. Omanyi twerabira nnyo nti tuli nsolo. Mwana watu tuli nsolo, we are the primary. Tuli nsolo ddala. Omukyala wo mwami gwe ali mukundaba. So omukyala gwe weegabira wabula tuli ku mukyala wo gwe baakuwa halaali. Alina ku mubiri gwe ebiraga nti singa olwaliro tebwegatta naye oba ogenda kufiirwa naye aba agenda kufiirwa. Abanoonya abaana tulina obudde eggi we libeererawo. Tulina obudde eggi we liviira mu kifo we lirina okufuuka omwana. Tulina obudde eggi we lifiira. So kyetaagisa omwami okumanya menstrual cycle ya mukyala we. Gwe tokimanyi nti menstrual cycle etambulira ku myezi gino era gye tumanyi January, February, March, April. Abange omukyala we ali regular oba ali irregular? Omukyala we alina kunaaba ddi? So that oleme kumugambako aleme kugamba nze sinnaba kunaaba, sinnatukula. Ofuddeyo okumanya mukyala we atukula ddi. So twesanga nga obudde buno Allah nga bwe yabutugerekera kuba ye abalabiro biro na misana ye teyateekako nnyo. Gino ffe twateekawo hijira, ffe twateekawo Gregorian, ye Allah abalabiro na misana. Yamanyi yali ku mwaka ki naye ye abalabiro naki na misana. Kati obudde buno bw'okimanyi nti obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana bwawula.
era omuntu alina engeri gya reactinga mu budde obw'emisana alina byatasobola kukola misana ate ng'asobola obikola ekiro. So tukugamba mukama waffe, can you go out and get a diary? Buli muntu atulaba olwaleero, can you send a message to your friend omugambe nti hey, go and get a diary 2023 tutandike okuplanning omwaka gwaffe. Fenno gye tuwanga leero twatandise dda twawandiise dda goals zaffe eza January. Wakati wo n'omwami wo biki bye mwagala okukola mu ababiri? Wakati wo n'omuntu oyo gw'operereza gw'oyagala okuwasa omwezi guno mulina kubanga mumaliriza ki? Mwapulaninze omwaka ogulira nti mu January tujja kuba tumaze okulaba ssenga. Nti bw'oyitawo emyezi ebiri senga tusuubira ajja kuba tutte ebbaluwa yaffe mu myezi 3 tujja kuba tukoze ennika. Gwe tokimanyi nti ebyo ebintu babimapinga ku kalenda ne tusobola okuba nga tubikolera nga ne tubikola nga biteredde bulungi. Bw'oba oyagala omukolo nga guli mu myezi 6 mu maaso, bajeti yo ng'eri mu miliyoni 50, kisoboka okufuna miliyoni ezo 50 mu myezi 6. Olinako mmeka? Bakusasula mmeka? Weetaaga okusinkana abantu bameka? Ye abantu ssente bagenda zikuwa buli ddi. Emyezi 6 oli bw'aba bakugambe buli mwezi end of month onooba osobola okuba nga ssente ezo zifunye emiliyoni 50. Abaffe gw'okimanyi nti tuddeyoko katono ku mukyala, okimanyi nti omukyala bw'aba agenze mu period ze mu nnaku ezo ez'omwezi ogwo alina muudu ziwe zikyukira. Okimanyi nti osobola okuba ng'oyogera nange nga mpoomerera kati ne buwungera ng'ate envuma buvumi. Muyina lwe mutegeera nti kati omuntu yabadde akuyita baby, abadde akuyita sweet, abadde akuyita ani, ate nkya n'akuyita embwa. Gw'okimanyi kisobola okuba nga kiva ku kuba nti alina ebitambula n'ennaku z'omwezi ebiri mu bulamu bwe oba mu mubiri gwe nga bye bimutawaanya. Abaffe, abaana baffe abalina abaana bagenda bakula. Mukimanyi nti era omwana aweza emyaka 15 era birthday z'abaana baffe tetuzibala mu Muharramu, Ramadhani nedda. Wabula era tubala nti the 1st of June nazaalayo akaana bwe kati. Mu 2020 kati nze birthday yange 28 October. Simanyi na mwezi gwa Buwarabu gwe nazaalibwamu. Naye kitegeeza ki buli lunaku olwo bwe lutuuka odda buto, abaana bo badda buto. Olina by'olina okuba ng'okola mu myaka gy'egyo 40, 35 oba oliawo bye wandibadde olinako oba ng'oluubirira. Kubanga kadari ya Mungu tugimanyi tijeri. Naye Allah subhanahu wa ta'ala era mu Qur'ani agamba nti ba'da billahi minash shaitani rajim innahu yakiduna kaida wa akidu kaida. Nti mwana wattu bateekateeka enkwe zaabwe oba bakula pulaani oba pulooti ate nga nange bwenkola ki bwempulaaninga. Bwe tuba nga tukireese mu positive we nga tukireese nga kirungi, olina pulaani z'olina nga nnungi, okwate pulaani zo zino ozikwate oziwe Mungu nti Allah subhanahu wa ta'ala Zaituni waba omwaka guno njagala kukola umura, njagala kugenda ku Kaaba ya Allah. Nkitadde mu bintu byenduubirira, nkitadde mu bintu byempulaaningira, nkitadde obaolyawo mu bintu byenkerekera ssente. Bw'oba oyina by'oluubirira gwe wakati wo n'omwami wo ntukakasa bulungi nti ssente togenda kuzoonoona. Bwe tunaaba nga tupulaaninga okufunayo puloti y'ettaka okugeza abatannaba kuzimba, oba twagala kufunayo mmotoka, oba omwana waffe alina okutandika okusoma omwaka ogujja, nkakasa bulungi omuntu akyusa enviiri mu buli mwezi ayinza okukendeezaamu. Omuntu abadde agula olugoye buli mwezi ayinza okukendeezaamu kubanga twafunye ekiruubirirwa ekineneko. Omuntu olwero bw'aba nga apulaninga kutandika kuzimba nnyumba ye, essente ze tezikyagenda kugula kyennyanja kiramba n'akirya n'alyamu liiso n'aggyamuko ebiviiri n'akireka awo. Tetukyakisobola. Era tukyasobola kugamba nti bw'oba olina pulaani ey'okuwasa, essente z'ogenda ng'omansamansa ku buwala buli obulala bw'obadde oba oliawo twagala gamba nti okozesa, bw'obadde oba oliawo nga obaza, odeddereza oba oyogereza, kuba okwogereza tekuliiko nnamba. Naye bw'osalawo nti kaakati Mariyamu gwentwala, okimanyi nti ziri ssente ogenda kulekerawo okuzimansamansa kubanga waseetinze obudde. Muyina kati obudde bwe mutambulirako ne Yusufu oyo. So tuli mu kugamba nti obudde
okubutunuulira nga tubwetegereza kikulu nnyo. Era abantu abali time conscious, abantu abali good at time management, tubalabye nga balina ebintu bingi bye bagenda nga bakutuukako, oba oliawo bali bannaffe ate abalagajjala bye batafuna. So tukugamba nti time is money. I want to even tell you that time is love. To me, I want to believe that engeri gy'okwatamu obudde mu relationship yo ekwongerako obulungi. Mu butuufu omuntu akwata obudde anyuma okukolagana naye. Omuntu atakwata budde aleeta emitaafu anyiiza anakuwaza atabula. Buuza abaami abalina abakyala nga beekunya. Buuza abaami abalina abakyala nga tebamanyi budde. Buuza abakyala abalina abaami nga tebamanyi budde. Kati olwaleero it is January, tugenda kutandika ttaamu. Ne tumanye tulinayo abasajja nga tanaba kulowooza ku school fees. Omwezi gunaaba guggwako tumulabe ng'atandika okupapa. Tumulabe ng'atandika okukola ki? Kuba kati olwaleero omuntu watunudde dda mu akawunti yo mu nfunayo n'olaba ng'ojja kuba ne ssente oba oliawo kitundu kya fees. Era buno obudde bwakukubako masimu ewa headmaster omunoonyeeko genda onyumyemuuko naye omugambe munnange mbadde nsaba onzikirize ndeete 30%. Okirabye? Naye tulina abantu nga ttaamu zitandika. Ttaamu etandika neyeekanga bwekanzi nti holiday eweddeko naye ng'abaana baawumula mu November kubanga baabawumuza mangu waliwaawo simanya Ebola simanya biki. Baawumula mangu baawumula na mu November. December bamumaze waka. January bamumaze waka. Nti omuntu ne bw'abanga yaleeta niya n'akuŋŋaanya omutwalo gwa ssente buli lunaku aba alina emitwalo 6. Okimanyi nti owandibadde olina emitwalo 6. Naye olw'okuba nti obudde buno tetubussaako mulaka tusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna atwongere okutegeera ebitonde bye. Kuba ekitonde budde kirina ebitendo ebyewuunyisa. Ekitonde budde kisookera ddala kyenkanankana ku buli bitonde byonna. Me and you, we have 24 hours a day. Me and you, we have 7 days in a week. We have 28-29 days for February. We have 30 to 31 days for the rest of the months. So kitegeeza ki nti byenkola mu budde obwo bye ngenda okufunamu era bye sikoze mu budde obwo sigenda kubifuna. Tewaliiwo alina kironga kiwanvu okusinga ekya munne. So bw'oba ng'ate osazeewo weebaka ennyo ng'ate abala bazuuka ku 9 balina bye bagenda okufuna gwe by'otakola ki by'otafuna. So tukugamba nti kitonde ekiyitibwa obudde kirina nti obudde buziba. Mwana watu bwebuziba kati nga mu Kampala buziba ffenna ne butuzibako. Kiri gy'oli okugamba nti aka stretchingemuko nnyingire paka ssaawa 4 naye era oba oli mu budde bwa kiro nga bw'ozannyiramu. Bwe buba buzibye ate era bwe buba tebunnakya buba tebunnakya ate bwe bukya buba bukedde. So olwaleero tuli mu ssaawa zino ziringa mu 11:30. Waliwo omuntu nga tamanyi nti yagguddewo edduuka. Yabadde tamanyi nti buli muntu ayitawo bayingira mu dduuka lye kasitoma. Nga waliwo abantu abazzaawo mu 2 3 bazze ku lunaku luno lwakuna n'abaŋŋoola n'abayisaamu amaaso. N'abeera nga tategedde nti boolyawo balinawo n'obusente bandibadde baleka mu dduuka lye. Olwaleero lunaku lwakuna. It is lunaku lwakuna. January twamutandika ku Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Lunaku lwakutaano mu January. Mu nnaku 5 nze simanyi kye wandibadde okolamu. Naye buli omu okusinziira ku byakola oba oliawo yandibadde alina target nti January eno njagala nkuŋŋaanye ssente bwe ziti. January eno nandifunye ssente bwe ziti kubanga tusooka kukola ne tufuna ate era ne tuterekako okwo. Ate oluvannyuma lw'okutereka nti mu January singa mba nsobodde okutereka okugeza emitwalo gyange 10 nja kugulamu obusimu bukatooki 2 mbutunde ku mitwalo bwe kiti nsobole okukolako emitwalo emeka 2 oba 3. So tukugamba nti Allah okulayira obudde, Allah talayira bintu bitono mu Quran. Buli kintu kye yalayira aba atugamba twongere okukyetegereza.
aba atugamba twongere okukiteekako obudde n'okukiwa ebikigwanira. Omuntu ng'olina omuntu gw'okolagana naye, olinayo abantu ng'owangadde nabo ebbanga ng'obudde bwabwe buweddeko. Olinayo abantu abeetaaga okwongera ku kadde. Olinayo abantu ng'obudde bwabwe bwaggwako oba nga bwetaaga okukendeeza. Olinayo ebintu by'omalirako obudde ng'obimalirako obudde bungi nnyo ng'ate waliwo ebyetaaga obudde nga tobibuwa. Olinayo emirimu ng'oba oli gyandibadde gikuleetera essanyu n'essente nga togiwadde budde bwagyo, ng'ate olina by'omalirako obudde okugeza ng'okulaba TV, omupiira n'obusabbuuni, nga obudde bw'obugattagatta obwo owandibadde olina ekitabo ky'osomyemu, wandibadde olina essula z'okutte oba ng'osomye, wandibadde ng'oba olina bizinesi z'otandise, wandibadde ng'olina ssente z'okozeemu. Tulina otunula n'olaba obudde bw'engeri gy'obukozesaamu. Do you think time can be saved? Obudde obutambula olwaleero, muntu gwe bw'oba olemeddwa okusalawo nti njagala kufumbirwa, omwaka guno ngenda kufumbirwa, olowooza omwaka oguyitako gudda? Omwaka oguyitako kati 2022 akyasobola okudda? Muntu gwe bw'oba olina omuwala ng'akyakulemya okujja ewaabwe, ng'oba oli awo olina engeri gy'omukozesaako, malayika ezatandika okuwandiikako mu kikola ekyo, olowooza byezaawandiika bikyawanduukululwa? Olina omukisa ogwenenya, naye ate era abeenenya be babatunuulira biki be badde bazze nga bakola mu budde obuzze nga butambula. Abaffe nga tumaliriza, okimanyi nti waliwo emyaka oba obudde bwe tukoleramu emirimu egimu, kati tubadde mu nkuba. Omuntu nga mulimi tubadde mu nkuba nga mpitirivu. Olwaleero okyayinza okuba nga oyanguwa nnyo okugenda mu nnimiro nti osige. Kisoboka okuba nga obudde bw'okusiga bulina engeri gye bwakyankalanyemu. Olwaleero omukyala alina emyaka 2, 18, 19, 20, 16, 17, n'omukyala alina emyaka 45 mu nsonga z'okufuna olubuto bw'okuzaala, obudde bukyaba favoringa kyekimu. Mukyala gwe nga tozaalanga, okyali mu kusoma, oli mu kunoonya masters, oli mu PhD, naye nga mu bimu birubirwa byo oyagala n'okuzaala ku kabbebi. Emyaka egizaala myaka ki? Emyaka egizaala abaana abalamu myaka ki? Ye abaffe wandyagadde okubeera n'omwana wo nga ali mu myaka 10 ate nga gw'oli jjajja. So ebintu bino byonna biba bingi, oba oli atwandyogedde ebigambo nga bingi ddala. Enkwaso, abaami baffe, enkwaso ezizaala abaana abalungi abagimu umma beeyagala. Enkwaso ennungi olowooza ebeerawo ku myaka egiriwa? Omwami omukulu olwaliro ali mu myaka 6, ali mu myaka 7, n'omuvubuka w'emyaka 19 ng'osuubira basukuma eggi lye erimu. So twagala okubeerawo nga tutunuulira nga oddako mu katooki engeri omwaka gye gwakatandika, n'otandika okwebala mu ggwe kennyini. Are there things that you're let in? Obugumiikiriza bulungi okutandikako it is any time, naye olina ebintu ng'oba oli awo okyereye. Oyinza okuba ng'olina by'okyereyeemu, oyinza okuba ng'olina by'olina okwongeramuko ku sipiidi. So tusaba otugenderere, tukusabye ofune w'otuula, ofune dayari yo ne peeni, otandike n'omwezi ogwaleero. Oyagala kukola biki? Naddala mu areas zetwajja nga twogerako nga tugamba nti omuntu bw'aba nga yeekeberakebera, akebera nnyo obulamu bwe buyimiridde butya. Omwaka guno nga gutandise, omutima gwo guli mu mbeera ki? Olubuto lwo luli mu mbeera ki? Amaaso go, pressure yo, sukaali wo biyimiridde mu mbeera ki? Maybe at the beginning of the year, it is the time where we do a medical check-up. Ekyokubiri, ng'okimanyi nti twetaaga okudetoxifyinga. Omuntu n'obeera ng'ojja ebintu by'olidde bikyafu mu mwaka guli oguyise, n'obijjamu n'otandika omwaka ng'oggyemu kati kyoyo. At the end of the year or at the beginning of the year is when it is right or it is proper okudetoxifyinga. Okay? Mu health era olina kilo mmeka?
Tulina kye tuyita BMI, body mass index. Olina kuba na buzito bwenkana ki okusinzira ku buwanvu bwo ne kilo zo. Olina kuba ng'olina kilo mmeka. Osobola okugenda ne bakupima kilo zo. Bw'oba ng'oli obese, oba oli overweight, oba oli underweight, kyetaagisa ki okuba ng'odda mu weight entuufu? Ebintu ebyo byonna munnange tuwandiika mu diary ne tugamba nti okusinziira ku kilo ze nnina, kilo 8, nina kubeera ne kilo 7 mu mmeka, 7 mu 4 oba 7 mu mmeka, 7 mu 2. Kinneetaagisa ki? Kinneetaagisa kukola ki? Okumala ebbanga ki nsobole okudda ku buzito obutuufu. Kubanga bwe tubeera nga tuli ku buzito obutuufu, ate era ebiyungo byaffe ebituli munda nabyo bitendewalirwa, n'ebiri kungulu nabyo bitendewalirwa. Ensonga ey'okubiri gye twagala tuteekeko obudde, tugiteeke mu budde bwaffe y'ensenga y'essente. Musajja gwe oba mukyala antunuulidde oba ndaba nga twejjukanya nga nange mwendi, oyagala kukola ssente mmeka? Ye ebintu by'okola olwaleero bibadde bikuleetera ssente mmeka? Weetaaga okwongerako? Do you need another source of income? Singa obadde olunda nkoko z'amagi, weetaaga okukuba ku mmere y'enkoko? Weetaaga okubeera okugamba olina ky'oyinza okugattako nga kikuleetayo akasente akalala, nti oyongereko ku nfunayo osobole okuba nga ebyetaago by'oyongera okubisemberera. Osobole okubeera nga ate era otereka ku ssente era zikutwale ku birubirirwa byo ebinene. So omwezi guno ogwa January oyagala kwongera ku nfunayo otya? Percentage ki ogenda kuyita mu mikutu ki egiri halaali? Era oyagala kutereka ssente meka mu January ono? Tubeere nga mu January singa olina z'oterese, February bw'otyo, March bw'otyo, tugenda okutuuka mu mwaka guli ng'eza retreat oba oli awo okola ki? Ozirina. Oba ezigenda ku umura ozirina, oba ozigenda okukola ekintu ewammwe oba wa oba okutandika project yonna nga bweziri. Ensonga ey'okusatu tugamba nti olina okuba nga ofa ku ddiini yo. Wamalako omwaka oguwedde yasaruna togimanyi, Qur'ani togimanyi. Singa olabye otya singa January eno tuwandiikira mu diary yaffe nti ngenda kutandika okusoma yasaruna, ng'osuubira January w'ogimalirako yasaruna onooba okyagirimu. Nkakasa bulungi nti ennaku 30 ng'omuntu yeewadde kati zero zaakendedde tezikyali 3, ziri 2 mu mmeka? 25. Naye bw'oba ng'osazeewo n'ogamba nti kangende mu Twahirah, nawulira bagamba nti basomesa Qur'ani, noweewandiisa n'otandika okusoma, ogenda okumalako ennaku 30 nga yasaruna eyo gikoze ki? Otandike Qur'ani ya Mungu. Eswala, obudde bw'eswala, obudde kati tuli mu bwa asiri. Osobola okubeera nga dhuhuri gwe tonaba gisaala essaawa zino, ye magaribi osobola okugireeta n'ogisaala kati. Gotola nti ne Alderabu yali ateekateeka buli kimu yakiwa obudde bwakyo. Ramadhani osobola okugamba nti gwe imaani yo yalinnye nnyo, imaani yasusse, anze Ramadhani eyange kangireete, kati tekisoboka. Era buli kimu kiraba nga kirina obudde bwakyo. Ekisemberayo ddala kye tuteekako obudde, omwoyo n'okufaayo, kye tuyita ekitiibwa kyo, erinnya lyo, ensi kyekulabamu, ensi kyekuyita. Munnange ensi buli omu erina kyemuyita. Nze simanyi kyompita ondaba, naye buli omu ensi erina kyemuyita. Okimanyi nti kya bbeeyi nnyo okubanga osalawo okuteekateeka ekifaananyi ky'oyagala owe ensi. Olwaliro mu mwaka guno bwe tusalawo n'ogamba nti asigenda kuddamu kwambala lugoye lulimu kituli. Olwaliro lw'osalawo n'ogamba nti nedda kanguleyo akasawo akalala. Olwaliro lw'osalawo n'ogamba nti nabadde sisala bulungi kirevu kyange sikirabirira, kaŋŋende ntandika okulabirira ki? Ekirevu kyange. Mbadde nyambala kakanzu kamu, kanoonyeyo akasente, nfuneyo akakanzu ak'okubiri. Olwaleero engeri bw'oba obadde olina engeri gy'oyisaamu banno nga si ntuufu, oba oli awo bwe budde okukyusa engeri gye tubadde tweyisaamu ne bannaffe. Bw'oba olina bye bw'obadde onyiizizza, oba oli awo bwe budde oba okubeenenyeza. Tubeere nga tutandika omwaka guno nga tetutuluubirira okuba abantu abalungiko. Mmaliriza nga mbagamba nti bw'oba tonnaba kuwasa, wandiika awantu ogambe nti njagala kuwasa wakati w'omwaka guno oba mu mwezi ogw'Ekumi oba omwaka guno nga guweddeko oba mu myaka emeka 2. Ekintu kino kiteekeko obudde. Bw'oba tonnaba kuwasa, munnange omusajja tagenda kulowooza ku kima wammwe okuggyako gwe ng'okiteeka
taddeko obudde n'ogamba nti nze obwenzi mbukomya leero era nze okuddamu okukozesebwa omusajja nga ndi mufumbo era ogambe nti omwezi guno bweguti ne bweguti nina okutwala omwami mu maka gaffe n'ebirala byonna bye tuzze nga tukoonako tubeere nga tubiteekako obudde tumaliriza nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti abantu bonna abalagajjalira obudde abalagajjalira omulembe abalagajjalira emyaka ennaku mwana wattu bali mu kufaafaagana okuggyako abo abali ku mazima nga balwana okubeera ku mazima tutendewalirwa tuseerera naye lwokuba nti tuli mu mbeera ey'obugenderevu twenenyeza Allah era Mungu atugambye nti abo abali kubukkiriza ate nga bali ku mazima ng'era bagumiikiriza mbeeyanziza nnyo okungumiikiriza obuddakiika buno tusaba ffenna tubeere nga tuli bagumiikiriza eri bannaffe mu ngeri zonna ze baba batukosezaamu oba ze baba batuyisizaamu obubi tubeebaza mwebale kutulaba tukusaba please share this video bw'oba olinawo comment etamalaamu maanyi naye ntuzimba giteekewo tubuulire omwaka gwakatandika gamba nti Hajjati omwezi guno oba omwaka guno tusaba oyogere ku kano kijja kubeera nakyo kituyamba nnyo tuteeremu kyewandyagadde tubeere nga tukubaganyako ku birowoozo tuleme kujja ate nga twogera oba oliawo ku byomanyi oba ebitakukolera wasalilahuma ala sayidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.